awo ensonga mu ddiiro ebintu bingi amawulire mangi agatambula mu ggwanga naye tugenda kusookera wano mu Buganda. Kibalizi John Kigundo Idris fenna weetuli ne Kyebene Noah. Kyagulanyi leero yavuddeyo na kawaŋŋamula ndowooza ye mukulembeze w'ebyobufuzi akyavuddeyo n'atuuza olukuŋŋaana ng'emu ku nsonga emutuzisizza olukuŋŋaana Buganda oba Mmengo. Musooke mubuuze ku bantu. Abalabi ba ddembe n'abasoma emikutu gyaffe tubaaniza nnyo ku puroguramu yaffe eno ensonga mu ddiiro era mwebale kubeerako nnyo temuvaako tubawo amawulire agakabi. Kyenne mbalamusizza abantu aba era n'abasoma amawulire gaffe tubeerawo bulijjo okugaayagaaya mu nsonga era weetuli tusanyusa okubeera nabo. Diriisa bulijjo yasooka ku muzindaalo. Kyagulanyi bimwokezza byamwokezza bikyamwokya yeetonze yemenye tebyamwokeza teyeetonze yadde agala kutangaaza. Omanyi waliwo ebibadde bigambibwa nti nno Kyagulanyi be bantu abamu abakuma omuliro mu bantu ne babagamba batandika okubanja kabaka tinalina ebigambo byayogera kale nga kino kimuteeka mu kifaananyi ekibi naddala mu Buganda mwe yasinga okufuna obululu. So ebadde alina okuvaayo n'akitangaaza n'agamba tabeerangako mu abo abantu n'agamba ye era n'agamba abantu abatayagala Ssaabasajja Kabaka bamanyiddwa abantu abakuba abantu abatta abantu mu 29 e Kayunga n'agamba era abantu bangi nnyo abavaayo bano bolaba abantu bangi nnyo abavaayo ne beteeka ku mitundo bagambye Ssaabasajja naye ngamba ntokola ki era n'agamba nti nno nga Nuupu erina enkolagana nnungi wakati waayo ne Buganda newankubadde omwogezi waabwe ayogera bulala wakuba omwogezi w'ekibiina ayogera bulala Ssenyonyi wamumyuka w'omwogezi mufumbira ye ayogera bulala ebyamufumbiro sinabiwina naye kyenabyo ati nga kyabadde kirungi okuvaayo okutangaaza kubanga abantu bangi badde bakibuukidde nga bagamba kati mulaba uno avoola kabaka babano abati uno Kyagulanyi be bamu kubagamba abantu batandika okubanja kabaka ate nga ffenna tumanyi engeri kabaka engeri gye yava Namibia engeri gye baagana okwongezaayo visa nga ffenna tumanyi no tekibadde ekifaananyi kirungi naddala eri sayidi ya Kyagulanyi n'eri sayidi ya Nuupu. Mukolo kwange kyabadde kirungi kyabadde kyetaagisa kubanga obuwagizi bwa Kyagulanyi ne Nuupu obusinga bujja mu Buganda naye kyakimanyi. Leka tugende wa Kyebene Kyagulanyi waliwo aboogezi abagamba omwogezi yagamba nti ekitambula ng'embaata kirya ng'embaata buli kimu kikikola kikaaba ng'embaata eyeeba mbaata ate era naye Baganda era balina enjogera egamba abali webasinga webasongola ekizimba wekyabikira kwegamba kati abantu kyenjagadde nnyo ku bantu ba Uganda naddala abantu ba Buganda balabuukirivu bambeera beetegereza nnyo ebintu ebigenda mu maaso era ne beetegereza omuntu olulimi lwe lwayogera oyinza obutavaayo okugamba Kigundo oyo n'omunnyonnyola bunnyonnyoze mba abantu bategeera nti obadde ogamba Kigundo kakati olulimi enneeyisa enjogera y'omubiri gwa Kyagulanyi ebbanga lyonna ebadde eyogera ekyo abantu kye bamutaddekera kye yavuddeyo okutangaaza kyabadde kirungi n'avaayo n'atangaaza nga Kigundo bw'agambye kubanga mu butuufu actually Kyagulanyi Kigundo mpa obudde Kyagulanyi n'agamba mubuuze Mayiga nagaswa era ng'akitegeeza baali bamubuuza bya Kabaka kika Kabaka we yali Namibia n'agamba waayo eyo si area yange mugibuuze Katikkiro omanyi lwaki baamubuuza n'abyegaana kubanga yali ayingidde mu bintu ebitali bibye kubanga twakolako wano story Kigundo twakolako wano ku story
ffe kennyini nga yali ku gundi awo ne yeegatta ku bantu n'ennamboze abaga nti abantu bagende mu maaso n'okubanja twagikola ekyo tekyetagala kukweka kati yalidde bigambo bye nedda oba teyalidde oba naye kyeŋŋamba nti enneeyisa yebbanga lyonna omanyi ekibuguumirize ekiwoomereze kizaala enkenke mu mwenge ate excitement ezze n'ebintu oluusi ebimu so kibadde kituufu abantu ba Buganda kubanga kabaka okuva lwe yayogera kubanga nkugambye twakola story najja n'ayogera wano n'agamba abantu kabaka nadda nga bonna bwe baali baagala kabaka lwe yakuza amazaalibwa ge yagenda kusinkana mukulembeze wannono kakati abantu teboogeza bwogeza ku mumwa naye obubonero ŋŋamba teyaliyo naye kyeŋŋamba obubonero olulimi lwe omubiri gwe obubonero bwe ebikolwa bye bibadde byoleka ekyo so abantu babadde batuufu okumuteeka ku nninga era naye yabadde mutuufu okuvayo n'akola ki kubanga ekyo ekifaananyi kye yasiiga era nze saagalana tutandike kweyisaayisaako nga biki olutalo lwe wakati we okusinga ye n'abakungu b'emmenga abamu lweruli Katikkiro ng'agamba kwekyo ekyebifaananyi nti nate gino emikolo gy'ennono tomenda gy'ebizamu bya bufuzi abasinga badde bagamba era yabadde kubanga mu Uganda lwaki kubanga era ebikifaananyi kye baatwala kyali ki tebaatwalako ku kya Museveni ekigaana abawagizi b'omuntu nga tebaatwalako ku kya Museveni oli wabeera ebintu birina ababirambika buli kimu bwe ŋŋenda mu kereziya nze ewaffe nga tonnagenda kulambika kifaananyi oba kyannono oba si kyannono katusooke tufune obubaka bwa bannaffe abatuteekamu ensimbi tukomewo ku kifaananyi ky'ennono otulambulire bulungi bannaffe abakato Accra Constructions Company Limited bali nateete mujje babazimbire ebintu ebisinga okubeera eby'omulembe mwebazeeko katona mu bonna lwaki mumundekera nzekka sente zenna zirya nzekka sebo Kato Construction Services tukwebaza nnyo era weebale nnyo okutwesiga era tujja kukolera omulimu gw'amaanyi weebale nnyo okutwesiga naffe tuli kampani eri professional era tweyanza nnyo tweyanzeege webale nnyo kutuwagira webale nnyo okuteekamu akasente akasamwebaza era tugamba abantu bagende era n'abantu bonna abayagala kubanga azimba kabuyonjo ez'omulembe azimba amasomero azimba buli kimu obubaka bwe kaabo baweeye kennyini mubulabe mugende mumuwagire buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka Kato Accra Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba pulaani eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 Kato Accra Construction Services Limited Zimba Uganda tuvuddeyo sooka olambika kyeyune enkola y'ekifaananyi kino okutwala ekifaananyi Kyagulanyi nali munengereze ndowooza Kyagulanyi alina okuganda abantu be okutwala ekifaananyi anti laba waliwo nange mu kusooka nali sikikkiriza nti nno ekyo kyekiri paka lwe nakyerabirako ne bwaba omu empisa etandika bwe naawe oyogerera emikolo waliwo kituta sisobola nakulembera muntu akiŋŋambye nzimuddiza kubanga ennono eyawukana ku bintu byonna ate buli kintu kirina ate kirina buli kimu akirambika ennono erambikibwa kabaka era yagijjayo wale yagiteekawo ebyeddiini era kabaka bwatugamba kabaka naye olwaleero n'akeera enkya n'atugamba nti bannange buli we mugenda okubatiza abaana mutwalenga ekifaananyi kyange oba omuntu omu n'atandika okutwala ekifaananyi kya kabaka mu kereziya buli lwanaaba atandika nga waliyo omukolo oba mu muzikiti abeeri be balambula nagamba feno mu kereziya mu muzikiti mu kanisa kale ŋŋamba naye bali abali eri be bavunaanyizibwa okulambika ku kitajja waabwe kakati ennono erambikibwa kabaka yakyogedde na bulungi kubanga obubaka bwa Katikkiro bwakabaka bwabadde bwakusomesa
yatusomesezza nti yameyo bulijjo tukimanyi naye abamu nga tebakimanyi yatonda ate yajjawo aŋŋamba Kabaka ye kennyini wano wenyini ku Matikkira. So kakati bw'abanga Kabaka yagambye nga gwe tukkiriza nti nno ye okuva obwakabaka obuwangwa bwadde nno yadda atambulira mu bufu bwa Kabaka Kintu obw'ennono ye yatuula ebusujju ennono yalambise bwati mu buwangwa bwa Buganda ekifaananyi ekigenda ffenna tukimanyi kya Kabaka n'Abagereka mu kwanjula. Bwe tunatuuka mu byobufuzi era kakati mu ofiisi z'ebyobufuzi tutwala Museveni tosobola keera enkya n'ogamba nti nze kyeyune nowandi mubaka w'egindi mu ofiisi yange nsobola okukiteekamukko kyenjagala naye ekya president kirina okubeera mu ofiisi za gavumenti naye bwe kijja mu mikolo gyaffe egy'ennono waliwo agira twabyalumbe baatugamba tusimbe omuti kituufu naye si mu buwangwa abo be bamanyi bwe balambika naye ono yalambise buno bali bayinza okikkiriza abeeri mu buwangwa bwabwe. Naye kyengezaako okugamba nti ate tuleme kudduka kwerabira kuyita waka bwe bakutenda okukomaga tokomaga nsambya kati bwe tubanga kyogeddeko ekyo tannaba kukyogerako naye kirabye nnyo ku social media nga kiyitawe kikubaganyizibwako nnyo ebiro naye Katikkiro yakyogerako ngagamba abantu babaleke bakole ebintu byabwe mu nsi yonna ekituufu ekyo kituufu omukolo gwogendako gwa nnono ogenda kwanjula okwanjula anti wekimenye mateeka ga society kyagamenye ensonga lwaki bakiganye otwala ekifaananyi kya Kabaka n'otwalirako ewammwe n'ekirala bwe kitaba ekyo ensobi olw'okuba tukola ensobi ensawuza sukaali byonna nemuzina n'amazina netutuuyana naye ensobi emu ensobi lwaki beesibidde Kanaka anti kaakati ate no naye n'ekirala emikolo gy'okwanjula kankubuulire emikolo gy'okwanjula ffe tugitaddemu ensobi okuva Kabaka mu 99 Kabaka lwe yagenda ewa Najjinda Katikkiro Ssemwogerere yakulembera ekibinja ekyagenda ewa Jjajja Ssebugwawo okuteekayo enkumba ekyo ekyakolebwa kyekyali kiraga obuwangwa bwe bwali bwe bulina okukwa ffe twakivaako lwakuba nti tetumanyi Kabaka ayogerera mu bubonero kati ekyo kyekyali kikola n'akiddamu ne baddamu ne balambika okwanjula kw'omu Buganda Wasajja lwe yakyala ewa Mwami Birekeraawo okugjayo omuzaana Mario era enkola eyo olwo baali boogera nti ebintu bwe birina okukolebwa kati olwokuba ffe twabiyitako ye tekitegeeza nti Obuganda tebulambululanga ezo nsobi ezo zonna Mwami Kigundu z'ogamba ezikolebwa kati mu kwanjula kwa Wasajja tewazirabamu n'ebirabo byennyini babiyisa n'amabega kiba kitegeeza nti obuwanga bwo bwayogera nti bwe tuti bwe tukikola ojjukira ne Katikkiro Mayiga yennyini bwe yali afumbiza omuwala ebyo ebirabo era byayi kati abo abakulu batulaga anti kati olwokola nsobi kati olaba obuwangwa olwokuba gwe kyoyagala olwokuba gwe kyoyagala kakati bo bano bakulaze ekituufu ekyokukola kakati bw'otakitambulirako si musango gwabwe okuzinira ku buko si musango gwabwe kubanga bo tebazinira embaga 3 zakatulambulira ate ekyokera mu bukyamu maliriza mu bufunze ku nsonga eno tugigalewo ensonga zetwogeddeko enkulu mu programu ya leero zibadde 2 mukulaba okwange kibadde Kyagulanyi kyakoze kyadde kisaana kubanga abantu badde bangi engeri gye badde bayogeramu bino nti nomanyi Kyagulanyi takyayagala Mengo Kyagulanyi yakulembeddemu abantu abagamba newankubadde nti ababaka yadde alina okuvaayo okutangaza kati naye nga nze kyembadde nkwagalamu okugamba ensonga eyo Kyagulanyi akolere ki abantu abali ku mutimbagana abavuma abantu abalowooza nti bakyagulanyi ate yani bakoledde ki
Kyagulanyi abeera magere oli ali Turkey omuntu akoleki naye akyogerako era emabega tayogerera mu malobo yali ku lukuŋŋaana nga bakyali wali n'agamba nsaba abagizi bange abantu bonna bansirizaamu balekerawo okuvoola Buganda n'okuvoola Ssaabasajja ne Katikkiro yakyogera n'agamba kirabika byo omuntu okulyako kaki akakofiira ka Nuupu nadda kuli n'atandika okukuma kale bwe baba babuulirira owaabo bwe nga n'ow'omunaku awulira kati abawulidde abadde bakikola ekyo bakyesonyiwe mwebale nnyo